Power, power. Sewa mukama waffe President w'eggwanga, President Kyagulanyi Ssentamu. Leader of opposition. Abakulembeze ba National Unity Platform abaliwo. Ababaka ba Parliament. Abaami n'abakyala mwenna abakungubazi bannaffe. Kitalo nnyo ddala okuviibwako mukwano gwaffe, mukadde waffe, ate munnabitone. Tutuusa okusaasira kwaffe eri bonna ab'ennyumba eno. Ssebo Honorable Nsere kutukusaasidde nnyo. President waali ne bwe twogera bingi kubanga ye President w'eggwanga. Nze amanya nze muwaddanku nnyingi ndi mubaka wa Parliament ow'Ekyaddondo ate naddira President Mbigere. Kale waba atuuse munzikirize nkomaawo nakusaasira famire nakwongera kuumya bannayuganda nti olutalo nga luwedde ffenna tujja kwambala engule n'ebyobulamu ebirungi. Mukama abagomye. Owekitiibwa President w'eggwanga yalondebwa, Owekitiibwa Leader of Opposition, babaka bannaffe mwenna abali wano n'abatuuze. Amannya nze Segirinya Muhammad, mbaka wa Parliament wa Kitundu kya Kawempe North. Banaye kansooke okubeebaza okunsabira okuva mu kkomera nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyennyanja kyansesema. Naye oluvannyuma lw'ekyennyanja okunsesema, ate kati ndi mukambwe nnyo okusinga nga bwe nali. Owekitiibwa President ofiiriddwa nnyo musajja wo Kato Lubwama. Kato Lubwama ono abadde musajja nga asaagasaaga. Nze bwe nawangula akalulu ab'amawulire baamutuukirawo nga nti wayi gwe towangudde naye Segirinya wangudde. Naga Segirinya nandeka kweganga olengera bambi abadde tanyinaako ttabbu nga musajja njagala. N'olwekyo kitalo nnyo ekya Kato Lubwama. Naye nga President kyenjagala okutegeeza ebyobulamu mu ggwanga lyaffe Uganda bifudde nnyo. Olwaleero Kato Lubwama ono bwe nali mu kkomera nga mpulira nti mulwadde nga Katonda yandisaasidde n'enkomawo ebweru n'entwala Kato mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital. Kubanga eddwaliro lye natandika lyali lyatuuka ku level ng'omuntu bw'agenda mu America bakumbuuza where are you from nti Uganda, ddayo mu Kawempe North Hospital. Ovuddewo nti UK, ddayo mu Kawempe North Hospital. Nga kyennoonya abantu balekerawo okulinnyonnyonya okugenda ebweru nga obujjanjabi balina bufunira wano. Naye Owekitiibwa President genda ova mu kkomera ng'eddwaliro gavumenti eriggadde. N'olwekyo kinnumye nnyo nti Kato sisobodde kumujjanjabirako mu ddwaliro eryo. Naye katusabe omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa ebyamusobako Mungu abe ng'amusaasira. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale. Nenzanyo Ssebo President n'omumyukawo era NUP abantu b'omumaka muno bamulekwa ne maama, njagala okutuusa okusaasira kwange gye muli n'okusaasira kwa famire yange. Sijja kwogera bintu bingi nnyo naye Kato Lubwama mumanyidde ebbanga ddene okusinga nga ndaba emizannyo gyabwe na bano ba Abe bonna ne ba John. Ekintu kyensinze omutegeerako nti abadde awa abantu ekitiibwa oba mikwano gy'ekitiibwa okusinziira mu mbeera bwakumanyidde. Kubanga nze bwe mbadde nga ngenda mu mizannyo nga saagala kwogera oba kutegeera nti wendi. Era Kato Lubwama abadde akiwanya ekitiibwa. Ne bwe ngenda mu theatre saagala banjogereko nti baagala waali era nga bonna bakiwa ekitiibwa. Kato Lubwama mu biseera byatogikwatako twagenda ne tukola eggulire nga nkyali ku TV ne tugamba nti banne babadde babakuba nga ye yeekwese mu ttooyi. Kakati nankubira essimu nangana naye baagala otegeera bulungi oyinza otya okunjogerako ekintu ekyekika ekyo ate nakulabye ng'osekaseka ng'osoma eggulire lyange. So abadde comedian ate ng'afaayo ku bintu ebimwogerwako wadde nga naye abadde ayogera ku bantu abala ebintu eby'enjawulo ng'era bw'okimwogerako ne bw'omusomako eggulire nga kkubira n'agaana naye otegeera oli musiru lwaki wasoose kunkubira nga tonnasoma ggulire eryo. Ekirala abadde alina ekintu kyaŋŋamba ennyo okumala emyaka mingi nga buli lwansanga ŋŋamba nti naye baagala
wayitiriza obukkakkamu oli muntu mulamu nnyo era ensi yeetagamu obuyaayo olina okuyiga obuyaayi bwe bampaabira mu kooti ku musango nanga ndowooza olaba nakugamba olina okubeera omuyaayi wiiki 2 emabega yajja ng'agenda mu ofiisi ya loopu nagamba ugo oyo mwali ayinamu ku ssente nze bwe njijewwe mba njagala ssente kyekyokka saakwogera bigambo bingi mbeera sinnamuddamu naga ekikulu gwe ebintu bye mbimanyi tosobola namubuuza gulawo nze mpitewo n'abuuza PA wa loopu naga kagumba loopu mwali ono baagala ebyo tebisoboka baagala muntu mulamu nnyo mukkakkamu nnyo simanyi bw'ogenda kusobola nsi ogenda kufa ng'oli mwavu naye yali musanyufu nnyo obangamba nti afudde kyanneewuunyisa kuba nalaba mulamu bulungi n'olwekyo tumusaaliddwa nnyo naye twebaza Katonda olw'obulamu bwe kubanga bubadde bwa mugaso ddala abadde musajja mugezi nnyo wadde nga abadde kazanyirizi mwebale nnyo mwebale ddala mukama muwumuze mirembe banyabwe ne basewo pulezidenti wange baabeera wano waliwo akayimba katuyimba akatuwa essuubi n'amaanyi nsaba abakkiriza mu nkyukakyuka namwe abatagikiriza muleero mu kayimbe naddala mwami Nsereko bagamba olutalo nga luwedde tuyambale engule tuyambale engule tuyambale engule olutalo nga luwedde tuyambale engule tulivimba mu Uganda mwebale nnyo mwebale ddala banyabo ne bassebo abakulembeze bange nga bali wano ebigambo byange bigenda okuba bitono nze saabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform ennaku zino tugamba kunga Uganda kunga kunga Uganda kunga ekigambo ekyo kiri mu nnyukuta nnya naye mu ngero ekyetegereza kyongera otukumaakuma Kato Lubwama ekisooka nebaza bannabitone okuteeka mu nkola oba yakirama oba yabadde nteekateeka kino kibadde kirungi nnyo kubanga ndabawo wano obubonero bungi ekisooka omugenzi Kato Lubwama nkoledde akabonero kamu mbadde maze emyaka egiwera ndowooza 7 nga sikwata Nsereko mu ngalo olabye engalo ze nzikuttemu ekitegeeza wano ndabawo akabonero akakunukkiriza ekigambo kusonyiwa naye nga temwerabira n'olwekyo okwo kubaga kukulu nnyo kigambo kusonyiwagana era Kato Lubwama okuva olumbe luno ne lwatandika okugenda mu maaso abakulembeze bangi baze wano ne babeerawo ab'endowooza ez'enjawulo ez'ebyobufuzi ekyo nno kikulu nnyo olwo lutalo ali mu ddulwana yadde agenze naye akola ki alulwana naffe abalamu kituwadde omukisa banyabwe ne bassebo abafu balekere ngaawo tugatta nga ate abalamu tulemereddwa okwegatta ekiseera kituuse naddala nga tulwanirira enkyukakyuka n'obutereza eggwanga lyaffe twegatte banyabwe ne bassebo tuve mu kwawukana olw'obusongo butonotono ekyo temukikubiddeko mu ngalo naye kikulu nnyo ekirala kino kindi ku mutima abaana ba wano tuli bagezi nnyo tulina resources zonna ate tuli bagagga ne bakadde baffe ne bajjajjaffe baatulwanirira ne tulemereddwa okwerwanako wabula okukozesebwa omulabe buli kiseera kwegamba ne tufuuka abaleebeesi banyabwe ne bassebo abaana ba wano mudde muli bannemulikirawo okukkiriza omusajja tufuula abaleebeesi kakati banyabwe ne bassebo olwaleero njala tutwale nga lunaku lukulu nnyo okuba n'ennaku ezinaddirira paka lwe tunawerekera muganda waffe tube nga tunyumyamu nga tusikaŋŋana mu mikono abantu ab'endowooza ez'enjawulo era tulowooze ku ggwanga lyaffe sebo Mr. President weebale okujja weebale okubeera ng'osonyiwa sebo lop n'abakulembeze mwenna aba National Unity Platform n'abakulembeze mwenna bassebo bassebitone mukulu abe bane mwebale nnyo okwagalana mutulaze omutima omulungi omukama omugenzi amuwumuza ekisa mwebale nnyo mwebale ddala tweyanza nnyo chairman ndazo listed
bweda ndabanga tukali mu kagundi naye oli steady. Bano babaagala yogedde ku Kato. Kati ezo bwati gwe yagende waloovu n'azijjayo kyekikusesa ng'ate tazaagala ng'azigabira abantu baafe abo ba VVIP abo boolaba ajjewuwo omanyi nga n'asaba sente asambasambedde olugi mpa sente gambe mpa sente n'azimuwa olumala ozimuwa agenda okulaga gundi jangu nkuweyo 10 gundi muyite muweyo 10 n'azigaba zonna n'agende wa Ssegawa kati